Okay. Mbaniriza butereevu social distance yenzigisizaako kamasiki kano omukulu muyinako meters ez'enjawulo. Yenze kanka kapita waliwo omukutu ARKRICH media online media platforms omanyi mukulu erinnya lyo zisaagala ddi kuyita bwentyo lirinkaluubirira mukulu Gwaffe mukulu Gwaffe Mbwatekamwa ali wali omusajja ono mu byobufuzi takyetaaga nnyo introduction olw'ebintu byazze akola kati nja kgenda butereevu so mugende ku mikutu gyonna live on television ARKRICH media TMO tulina omukutu gwaffe ogwa online media ogwatamala emirundi nze moderator waago era gyonna so we are local and international kakati mukulumbwa musanze wano neŋŋamba nti kamufune oli otya nkyatemya bukofu covid yakutwala atya covid antwala nga bwatwala nga abannayuganda abalala kubanga mazima gali nti ekintu kikosezza bizinesi zaffe nnyingi kati n'olwekyo embeera si nnungi era omuntu yenna akugamba nti yali talya kawunga nti ne kattanabakkalya oyo ndowooza katonda kyamukwatiddeko naye embeera mbi nti ffenna tuwuliranga ekintu kituyugumiza era kyova olaba nti mu kusooka abantu bayogeranga nti akawunga ne bakayita kawunga amatooke nga yemmere naye kati bwebanga bakaaba bagamba naye gavumenti etuyambe tuweereze emmere eno tebana batuuka mmere kakati ne weebuuza tate mwagiyitanga kawunga naye kati yafuuka mmere nolwekyo covid bwatyo bwatutwala palamenti yebatwala etya oli mubaka omugundiivu nnyo mu kizimbe ekyo enaku zo kirabanga kizimbe era kizimbe nga bw'oyogedde feri twasigaza erinnya ng'erya clock tower oba ssaawa ya Queen kizimbe nga bw'okiraba naye abantu abasinga abalimu emitwe tegyabwe tegisobola kubeeyimirira so kati bwekityo kizimbe kadde mmanyi oyawukana nange ffe tukirengera nga kizimbe kati twabavaako naye ekizimbe ekyo kiri kitya nkugambye ekizimbe nga bw'okiraba mpozi omubuuza kye bazimba tekinaba kuggwa naye kiri kizimbe be tuyita ababaka mwebali naye nga toyinza kufuuka mubaka bw'oba nga tolina byoteesa ate ebirimu amagezi n'olwekyo bwe kityo Mbwatekamwa agenda mpola bye bateesa tebirimu magezi ate galiwa pulezidenti yabagamba at least olonde ng'omuntu bw'aba asobola okufuluuta n'akuba omukka ogw'obutwa naye nga wa NRM oyo muwa akalulu kakati oyo yenna azze oba afuluuta oba abakubira omukka ogw'obutwa oba ayina kaboni mugere byonna kasita ekibeerawo nga kasita asobola okuteekayo omukono kasita mumuleeta ye nga ye oli gw'asiimye bwe nkugamba nti ababaka abatulimu abasinga tulinamu batono ab'ensonga abasinga balinga bibuyabuya babeeraawo bajja kugoba mu palamenti naye tekyewuunyisa bafaanana abasinga bafaanana abantu abaabalonda kubanga bw'oba owalonda omubaka nti yamanyi okuziika nnyo eri wansi akwata ekitiibwa mu palamenti tetulinayo malaalo n'olwekyo ajja kuba nga yakusala teri limbo kati ajja kuba yakusala kubanga gwe wamulonda aziika n'olwekyo gye bali be balonda nga bagoya akawunga ku lumbe ekyo ffe kituulikira quality of debate ekiriri naye awo sinaba kutuukawo kantandikire wano mukulu Mbwatekamwa palamenti eyo nga nkyali mu kaseera kano aka covid mutubbye nnyo lwaki mutubba waliwo olunaku lwe yali tebabbye lwaki mutubba ffe tutandise giraba nga clearing house muyina mutuufu nze nga aleeta eddoboozi ly'abantu njagala gwe nkumanyiko kwogera mazima lwaki abaliyo mwenna mugoba byakubba one bagamba kasita ogezaako kubba ng'oweese omwana gw'oweese ajja kukula nga mubbi kati pulezidenti omutwe gwaffe bw'abanga yakyasinze okwenyigira mu nguzi kakati oba osuubira ki mu babaka kirinako obujulizi mbuyina juuzi sente miliyoni 2 ezakaabya abannayuganda ababaka bafunye sente era bazifunye mu bukyamu bwe baamala okugamba tuzizzeeyo bwe twazizzaayo pulezidenti yawa miliyoni 4
abo ba 317 kakati wano yalaga nti kibi naye n'abawa ennyingi kakati ate kikyongamba nti eyo si corruption kati ate oyagala nti mukwatirewa ekirala ekyo waliwo ekisinga ku ekyo nga tukakyakaabirira abiri mwege mwagamba tugazzeeyo ye ayina be yayita n'abawameka naye kirungi yabakwata bujega bannayuganda mwebaza waliwo gwe wawulira nga akaabiraana mwakaabiranga abiri naye ana waliwo gwe wawulira munnayuganda ng'akaabira ana mwagewamu nkukutu sitwagategeera mwina engeri gye mwakozesaamu olukujjukujju nga buli aboogerako mutandika omusiba pulezidenti nkwebaza webale kukwatira ddala bannayuganda baffe obujega nti ekitono kisobola obbakaayanya ate ng'ogenda kukizzayo mu constituency naye ekinene basirika busirisi kantandikire ku kitono obubbi abbye enkoko nassa omuntu nabba bbanka bwenkana mwe lwaki mwali mwewaabiri ekisookera ddala tebwenkanankana nze ndi mukatuliki mukatuliki tulina ekibi ekisingira ddala bakiyita saakiririgo kakati saakiririgo mu bakatuliki bagamba nti ono assa omuntu tafaanana nabbye enkoko oba ne malaaya biina emitendera nolwekyo essente kiri nti palamenti miliyoni 2 zetwayewa zaali mu bukyamu naye mu bukyamu bwazo teziyinza kufaanagana kubanga emitendera waliwo emitendera yabuukibwa naye tekiyinza kufaanagana ate naana pulezidenti ze yawa ababaka nga tewawulirangako nti yatunda nteeze lwakitula nti oba alina bizinesi gy'akozesa kakati ate tetuyinza kufaanagana byonna byali bibi naye nga waliwo ekisingako saakiririgo kakati mukulu Mbwatekamwa akasente abantu bakagabye wakazaayo sente nazizaayo ate nga amaze okugulira abantu bange scan ultrasound scan wagigula sente miliyoni 17 nozaayo abiri nenzizaayo 2 mu mbeera eno era nenkya ngenda kugaba scan endala sente ozijjawo tukola oba gwe omu ku bali be b'ovumirira gwezizo ozijjawa kati kankubuulire mu palamenti bw'olijjayo mwabaagala okujja omuntu kasita ajja ku palamenti nga tolina side income ojja kufa nga ozunga era nengato kubanga waliwo bannaffe abaagwa saawa zino gw'omusinkana ne bakulaga nti ono yali mubaka odduka mudduke olina kusooka kukola n'obaayo n'ekikuleeta mu palamenti nga si kunyuunyuuta kakati nze ne bwe ntunda nze bizinesi yange eri fane ndunda mbwa bameka abalunda embwa kati goyinza okugamba oyina ente nze kambuuze embwa zifuna kiralu njagalako nga esente z'ogabira abantu ozijja mu mbwa waliwo akayana k'osobola okutunda nze embwa y'omwezi gumu nga ekika kye bayita marnoir nsobola ogitunda akakadde kamu n'ekitundu waliwo ente gy'osobola ennyana gy'osobola okufuna ezo sente n'ogitunda ente enkulu ennyo ennyo German Shepherd yo omwezi gumu 5,000 kakati embwa ezaala obubwa bumeka oba bupapi bweba ezadde obupapi 8 times 500 German Shepherd kati oba oŋŋamba ki kati nolwekyo business weziri naye ziri fa n'ekirala nze nnunda nsiringanyi esente z'ofuna ozijja mu nvunyu nansiriŋŋanyi nambwa sina business ng'eryawo etegeerekeka mwojja ezo sente milioni 19 mwogula sikaani ne bye tunaagendako ebyo byogenda ogaba enkya ne ku palamenti bansasula nyongerezaako nze bizinesi zange endala mpozi ezitegeerekeka amasomero nina nursing school nina primary schools lwakuba nti covid ono yatuyingirira naye zisinga sente ekyo tukigenzeeko kwagala kukakasa bajja mu bukulembeze nti bw'ojja nga tolina olina okuba nga olina omulimu omulala gw'okola era n'okuba syuti oze ku palamenti nze ndi mubaka ojja kubba ojja kufuuka mufere Mbwatekamwa oze mu palamenti omutindo kwe mu debatingira gugudde kiteeberezebwa mwanona byammwe ekyokubiri muli mu byammwe muddukanya byammwe ekyokusatu mwagulwa naye ekisinga obukulu temulina mutima gw'abantu kiki ekireeseewo ekyo waliwo emboozi egamba nti bw'oba oli wabweru wa palamenti onyumya birala naye bwe mutuuka wali ku palamenti n'emboozi ezibaawo ziba nki kiki lwaki bwe mutuukayo mutwerabira weebale nnyo weebalire ddala ekisookera ddala nti omutindo gwaffe si mutindo abantu gwe basuubira nti gwandibadde omutindo era nja kugamba nti kituufu bw'otunuulira ababaka
7th parliament ojja ssanga nti amabaka waliwo amannya gaali gasawundinga nnyo ng'ababaka balemera ku nsonga 8th 7th naye bwe tuzze nga tweyongera waggulu tuli tulina babina nkaaga mu mmeka ababaka naye bwe bakubuuza nti oyogere ku mannya at least okugenda mu ggulu bati naawe tobeekakasa nze nange sibamanyi era lumu minisita ono wa Luweero bamuyita Galabuzi yajja ne tumuteeka ku order nga tumanyi wazze stranger era sipiika okululinga nti banayo ono minisita naye nga tetumumanyi so kati ababaka abasinga actually nange ne boŋŋamba nti Mbwatekamwa okudda mu palamenti njagala omentioninga oba oyogera amannya 100 agabamemba ba palamenti awo palamenti eba enneme ekirala baminisita ne boŋŋamba bonna abalinga 8 yogerako kitundu amannya gaabwe ne ministre zaabwe palamenti mbanji si bunafu bwo obufuuka ddi obunafu obutali bubwo kuba obutamanya banno kibeera nti gwe atabamanyi mu nsi eno basobola otujjukirerako ebintu byokoze mu nsi n'ebigambo byo byoyogera biringa bintu bibiri byokoze mu nsi nti omuntu agamba ekyo ekizimbe yali mutaasa kafeere yakirekawo eyo puloti yali yassebagala ekirala byoyogera byayogera temuliimu magezi oba byayogera mulimu ensa tewali agenda kukujjukira nti omusajja yali ayambala syuti oba akoze ekya nolwekyo ababaka be tulina bw'aba nga tayogera oba nga byayogera tebiriimu magezi oba birimu amagezi bw'aba nga simanyi byakoze mu nsi kati oyomba amanya waaki oli wa kibiina ki NRM oliwo NRM gwe Mbwatekamwa wagiyingiramu ddi okuva lwe nazaalibwa nina emyaka 44 kati nagenda okuwetegereza nze President Museveni ng'awamba 86 I was in P1 gwoyogera ebyo we NRM yennyini badde mmanyi olina kwogera bivudde eri mutabamere mukookasinga ebirowoozo ne bibeera byamu lwaki gwe olina byanjawulo omutwe gwange guneeyimirira ekibiina kiveemu kitaawo bw'abeera mutamiivu odduka ewaka oba omugamba taata otuswazizza nnyo tereera so naye tomugambira ku muzindaalo ogenda mukookaasi bw'agaana ogenda ne wa father mu ddiini yammwe oba wa musumba yiga n'omugamba bannaaye musabire abizzeeyo gye byava oba mu ddungu ne bigenda so nze NRM ndi wa NRM naye baasi yaffe eyo yavunda mitto terina breeki terina indicators kwegamba twetaaga gitereeza ate abalala nga bwe mugamba agiwadde omuliro muzeeyi jongeza omuliro kati ffe tumugamba nti banaye siba ekyo motoka bwebanga tesiba bulungi tojja gikaka lumu tugamba tambuza mpola kati ffe abasajja abawabula NRM emitto egijjudde enkindo ndaba ate mwongera bwongezi giyuza olwo mugiwabula tugiwabula nnyo era olabye kati bagezaako okutereeza naye bikyaganye nolwekyo nze nina okusigala mu NRM nsobole okuwabula bana bagamba president jiwa omuliro kati ffe tumugamba nti bannaye president wummula ekintu nange kimpeemu nkikwatemu lwaki nedda